Disitulikiti y'e Ssembabule yakafuna obuwumbi 3.7 wansi w'enkola ya PDM so nga wansi w'enkola y'emiyoga yakafuna obuwumbi 2.2. Kyokka kizuuse nti ssente zino tezituuka ku bazeetaaga olw'ensonga ez'enjawulo omuli ne bassentebe ba SACCO okuzeegabanya. Programu zino nga buzijja abantu bazimanye ate bazifunemu. Olunaku olwaleero kyanaku kulaba nga bajja kulondoola programu 3 PDM, emyoga na GROW. Abantu mulaba si bangi, kitegeeza ky'abantu tebabategeeza. Programu za gavumenti nyingi zizze naye ebiseera ebisinga engenda gye zigendamu wansi ku gurawundi tetera kuba nnungamu. Okumanyisibwa kubadde kutono nnyo. Sente ezaateekebwa eri waggulu ku secretariat eya PDM ey'okumanyisa abantu zaali nnyingi nnyo naye eno okumanyisibwa ekyamazima abantu tebabamanyisa. Abantu abamu babiwulira buwulizi nti waliyo ne sente za PDM, abalala ne babiwulira buwulizi ku radio. SACCO nyingi zetusanze mu region ene ya Greater Masaka ng'abakulembeze bokka bebeegabanya sente zino. Omuntu yenna anakujjako sente oba akusaba sente oba kuwalaba nti aganye okuyamba kubanga tomuwadde sente, akasimu ka RDC waali nange akasimu kange mukamanyi. Kati bino ebintu bye tuliko twagala okumanya abantu abali wano bameka abaaganyulwa mu nnyonga, nsaba muwanike ku mikono. Mu lukiiko olwatudde erw'emiyaga olwagendereddwamu okulondoola enteekateeka za gavumenti omuli PDM, emyoga ne GROW, kyategeerekese nti bangi ku bantu bwe bafuna ssente zino tebazizzaayo nga balowooza nti baazifunanga kasiimo okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Tufunye okusoomoozebwa okw'amaanyi nnyo mu disitulikiti eno y'e Ssembabule nti abantu abasinga obungi abafuna ssente zino ez'emyoga tebaagala zikomyawo mu SACCO zaabwe ne likavale eri wansi nnyo. Abamu ku bakulembeze mu kibiina ki NRM e Ssembabule bagamba nti bakutandika okuyita mu bantu nga babamanyisa ku nsimbi zino n'engeri gye bayinza okuzeeyambisa okweggya mu bwavu. Batufe nga baNRM batandiseko ekibiina ku mobilizing abantu bonna. Tutandise tugenda kunga abantu bonna tubasomese bamanyi kyokkola. Abantu baba basomye bagenda kufunamu kubanga tugenda kubasomesa ekisooka kwegatta bulungi buli mu kwegatta, ekyokubiri kukola. Kyokka waliwo n'obutakwatagana wakati w'ebibiina ebimu gamba ng'ebyabavuzi ba takisi ekiremesezza okufuna ensimbi zino. Ebibiina bino nabyo bisabiddwa okwegatta okusobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti.